Byabakama yabadde adduka. Sebo yabadde adduka. Ne bamukwata amataayi. Byabakama sebo. Nga tonnadduka sooka owulire bino. Nga tonnaba kudduka bino ggwayo no bituddamu. Wuliriza vidiyo eno tambuza vidiyo tukomewo. We are looking at the Electoral Commission website again that doesn't show anything about the results of the 2026 elections. And it's already more than a month. It's obvious they are cooking the results. And to prevent that they are going to hide the rigging, I want to show you how it looks now. So here is the Electoral Commission website. And here we have elections and results. And then we go to election results. And as we see, 2026 has not been added. So we go to 2021 general elections. Because it does give the detail that we desire to have. As you can see, we have presidential result. It gives an overview. The important thing is this one. The tally sheet by polling station per district. That is what we need. And that is what is required by the law. Let me click on it. You see, it gives an overview of all the districts. Now, I remember the one that we exposed in 2021 was Nebi Anyang polling station. So let's go to Nebi. If I click on Nebi, I get the tally sheet for Nebi. At this moment, it is loading. Now, then you can see, I can go down here. Here is every polling station. You see the results of Chikolani are in this column here in the middle. Museveni is here on the right in this column. Omukulu ayagala kudduka ssebo. Electoral Commission website teriiko yadde kati ne ka document konna akalaga oba ka form konna teriiko kiraga nti twalina mu kalulu akawedde. Tekuli kintu kyonna ne bali bateekayo obutonotono babujeyo kati teri kiraga naye nga mu nnaku 15 kiri mu mateeka mu nnaku 15 kati tugenda mu nnaku tuli mu nnaku 30 n'okuweta. Ssemateeka atugamba mu nnaku 15 nga tumaze okulonda. Mu nnaku 15 Byabakama oteekeddwa okututeekera ku mukutu guno tale center polling station zonna pa district. Oyina okuba nga tuteddeko tale centers. Tale center polling station pa district. Tekuli yadde n'akafuuluwa, tekuli yadde ne Museveni we yalondya teriiko. Kati ssebo odduka olagawa, oyagala kudduka olagawa ssebo. Byabakama olagawa, ogenda kuwummula. Buno obudde amanya gawummula ogajjawa, nga tutya kubanyanga bana Uganda, twalonda. Akalulu kaffe ke twalonda bakateeka walangirira Museveni. Biwamulangirira abijjawa. Oyagala kudduka ssebo. Baganda baffe tuddemu tubanje omuntu ono. Tugenda funayo nakola tuddemu tusitule buto olutalo luno. Justice Simon Byabakama, why are you running? Why are you running and where are you going? You are going to USA to announce Donald Trump. We are here still demanding you the declaration form you refuse to give us, and you are here busy running. Oh, thank you, American Embassy. Thank you very much. This guy is not going anywhere. You are not going anywhere. 2026 election is not yet done. You have to announce your boss as he declared himself. And for us, Ugandans voted for another president and you are running. Thank you, American Embassy. Seba abadde atagala amatako nga agenda ku embassy kwa American Embassy afune visa duke. Agenda America. You are going to announce Donald Trump. Stay here. We are still in 2026 election process. You are not going anywhere. We are demanding our victory. We voted for Bobi Wine Center mu Kyagulanyi. Hey, bino birala mu ssebo. Odduka ki? Hey, ssebo mukulu. Odduka.
Kiki kye wali osuubira? Nzijukira mu kampeni nakugamba nga Byabakama. Ensonga batogenda gisobola. Weebuzeebuze obuukire ka bajaaji. Omwana akukala buli paka emutukula oyingire Tanzania obule. Byabakama tewampuliriza. Kati sebo omaze okutubba bakukozesezza ng'oyagala kudduka. Nedda sebo tugifundemu. Twagala Lizawusi bakozesa ng'olangira Museveni. Abamerika mwatukoze bulungi okumumma visa okumubaninga. Ne Europe togenda kulinnya kuba twasansaanyayo erinnya lyo. Oba oyagala kudduka genda Middle East okube kyeyo. Ate awo twamala dde okuteekateeka abaana ku kisaawe bagenda kukulaba tukugoberere. Nga tonnaba kudduka sooka okwate DRA forms oziteekere ku mutimbagano tulabe Lizawusi zaffe z'ogamba nti walangira Museveni nti yawangula. Sukali kiku simanyi batukonga ate nga tonnaba kudduka kyemanyi meeting ezigenda okudda ku European Union naawe egenda kukusanctioninga webe kuyise kugambe jangu ne Lizawusi ziwakozesa okulangira Museveni zituteekere ku ttebo kijja okitegeera togenda kutubba bubbi bwoti odduke watubba ku luli ku guno omulundi nedda ssebo Byabakama tolina gy'olaga tugifundemu fenna. Twabagamba this is not politics as usual. Bino bye twayingira byo si bya bulijjo bye mutubba. Ekyamazima waliwo statement z'owulira nga zivudde mu musajja omukulu. Nze ndowooza abamu politics bamuyingiramu nga tebamumanyi. Kiringa makaago bwegamala okukulema nga bugamba nti kampite n'ebantu akole ki anyambeko gwe gakulemedde. You see, leadership is not ekintu ekiri awo ekyokusaagiramu ekyokuzannya. Era kyovola president abaala yayogera ebbanga erisinga nti abantu abaddukira mu bazungu okunoonyayo obuyambi n'okwogerera amafuukooli be balabe b'ensi rino. Omuzungu tolina kyomugamba kyakwetaagako omunnyonnyola akuyamba eki. Eyandibadde amuyamba be bantu abali wano mu Uganda abandi muwadde akalulu ne baasanga is wanting. That's why nubwabeera ajjanga ajja time n'abulira abantu bamutunulira bamulaba bulabi tebamutwalamu tebamubalamu kintu kiri awo nti alina kyayinza okugusa oba kyayinza okutambuza. Ate okuddukira mu bazungu bajje bakole ki batugambe bamulonde bamugambe bamulonde akole ki. I think politics tuleke kumusaagiramu kuba decisions ezikolebwa nga oli mukulembeze za affecting eggwanga ne byoyogera byennyini osooka n'obiweyinga n'obiraba kigenda kuyamba ggwanga oba kigenda kulinnyika. Nze ndowooza nti abamu ebyobufuzi bamale kubibangukamu babyetegereze bulungi kubanga bw'obeera nga oli munnayuganda n'ofuluma obwera ate n'ojolonga ensi mw'ova. Ono asinga emyaka naye si nnyo bwe ndowooza ng'owulira atuswaza ng'owulira atuswaza nga yasalawo okufiira mu bunafu bwe kankikomyawo naye ngenda kumuddamu wenti katini nnyo Desemba 24 Nobert Mao yagenda mu International Criminal Court International Criminal Court Assembly of States nawayo obweyamubwe ekyagenda kibulirizeeko ndowooza oli munywanyi we bwe balya mu gavumenti nawayo okweyama kwe on behalf of the Ugandan government nti Ugandan government egenda kuwagira court International Criminal Court engeri gyekwasaganyamu ensonga gy'emisango eri abo abatulugunya abantu abatuusa abakola emisango bajje tuyita crimes against humanity emisango egyo ejja naggomolo okutta na biki Mao yeyimirira gavumenti kiki kye yali anoonya mubeeru kitegedde ensonga endala kati nnyo kankuddemu lwaki Kyagulanyi ali mubeeru Kyagulanyi lwaki yagenze mbweru fe ebibala tubiraba era njagala okukakasa nti Byabakama yani Byabakama Justice Byabakama ani sagala nakumubanya linnya ddala Injustice Byabakama obadde okimanyi nti bamumye visa eya America
obadde okimanyi ekitasukka nnaku 2 bamumye visa eya Amerika yabadde agenda wa mu bazungu ebintu ebimu ate Byabakama yakyerese kubanga abasajja bakyafumba kintu kyabwe Kyagulanyi agambye sanction them ate mu dakiika yemugwe n'opuluka n'ogamba nti kangende ku embase nga tebannateekako sanction Byabakama James Kakoza n'ababadde batakimanyi bamumye visa y'omu USA era ekibuuzo kibadde kiri nti abasajja bannyimidde ki visa ekituufu akimanyi so Kakoza mudde bano tetukyabawa nnyo budde ne kabadde just ka brief okumulaga lwaki Kyagulanyi yagenze si kugamba nti tamanyi byabukulembeze Kakoza nawe jjawo obuwumba tuuto oyagala kusalawo okukaddiwa na busiru Museveni teyafunako baziyita wakwata bakiraga directly nti yafuna obuyambi obwamuyamba okujja kwa Amini naye he was funded by the British government okujja kwa Amini. Of course Tanzania yamuwa amagi naye gali supported by the British. Mwegendereze nnyo buli gwona owulira nga akola statement naddala nga tagwa mu family ya Museveni nga buli nabo aboogera ebigambo ebyo byennyini bewulirako nga Museveni yagamba nti takolerera muntu yenna akolerera family ye nabazzukulu be ne bafuluma statement ezo style ezo omanya beba babadde babba abakozesa advantage okuba ba minister kubanga oyo Kakoza yali minister wa health tuli fembi era tolowooza nti asobola okuba nti yali clean navayo nga talina madambi gakoze lwakuba nti Museveni abaleka ne kiyitawo kitegeera bebo bogenda owulira ababadde babba amataka g'abantu olw'okuba banene mu gavumenti agenda n'agenda ku kyalo gyazaalibwa nga alina ddabo kabini y'abasirikale bakozesa obuyinza obubi pressure increase or decrease Byabakama badde yagala tulekera Uganda naye gwayagala okuwakana omanyi Uganda ye muntu ayagala okuka ayinza okugamba nti tuwa obukakafu we twaba information nti yali anyono wokota Dr. Hildaman nti bamumye visa abantu basooka bagamba nti tulimba naye Byabakama fe tubawa amawulire namuwakana bamumye visa kitegeeza sanction teyalinze sanction ye kumachuwaringa nayagala apaapale kumbe USA amaaso gali gata Byabakama totolekera gwanga berawo. Share this video to Mr. Byabakama. Share this video to Mr. Byabakama. Make some good shares, even if you don't put likes on this video. Mr. Byabakama, I heard you wanted to escape. Now you want to go where? Where is your country? And why do you want to leave your country? You are the one responsible for whatever is happening in your country. You are the chairman of the Electoral Commission. That means you organized election in Uganda. You did. People went for voting. They voted for their president. Instead, you announced a different one. Now, you want to run away? Why do you want to run away? Why do you want to leave your country? You want to leave your country because you came to realize that you are in prison. You cannot escape. It is not your first time for you that you want to escape. You have tried several times. But here in Uganda, where you are right now, is where you are supposed to be. You will never find peace, Mr. Byabakama. You will never get freedom unless you announce the one we elected. Munanga, we elected for Kyagulanyi Ssentamu Robert, if you didn't know. And you announced Museveni. Now, you have security everywhere you go. Because you may change your mind and say the truth that Kyagulanyi Ssentamu won. Mr. Byabakama, let me advise you. If you want to have peace in your mind, if you want to have freedom, call the press conference. Re-announce, because it's not late.
re-announce that the elected president is Kyagulanyi Ssentamu Robert. A moment you do that, you will get security, the serious security of Ugandans. Even if they will be running after you, they want to kill you, they want to do what? Ugandans are going to protect you and are going to hide you, like the way you see what they are doing to Kyagulanyi Ssentamu Robert. A moment you call the press conference and re-announce Kyagulanyi Ssentamu Robert as the elected president, you will be free in Uganda. 100% you are going to be free. You will sleep, you will eat food, you will be protected by the people of Uganda. Because right now you have security at your home. But who commands that security? Because they don't trust you. If they don't trust you, they know one day you may do something they don't want you to do. Ugandans are mad at you. They are mad at you. They are mad at you. Please, do the right thing. It is not too late. You calling just press conference and tell them exactly what you have to tell them. You are going to be free. You are not free. It is we to make you free. If you want to be free, do the right thing. Share this video. You want to leave Uganda, where you have security of guns, and you go somewhere where you don't have security of guns, you will face it rough. Ugandans are waiting for you anywhere you want to go. You must find the Ugandans there. And they will show you. You will reach a day that you cannot even get out of your house. You can't even go to the market, Mr. Byabakama. You can't even go to the salon and shave your hair. That's what they call prison. You are in prison. And you will never be free until you re-announce. That's a simple message for you. You went to school, but you don't want to use your brain. Use your brain well. Thank you for listening to me. Please share this video to Mr. Byabakama. Just do one thing. Share. Don't give me your likes. Share this video. Thank you.